Akaseera kano katulabeko mbeera y'obudde nga bwe badde musiyatu okutwalizaamu mbeera y'obudde yabadde ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinziira ku alipoota zetufunye leero. Wabula era tugezezzaako n'otutekenenya ekifaananyi ekikubiddwa ssemugenzi kitulaze nga Sserwandula Mpewo eyitibwa St Helena ssaako neyo eyitibwa Mascalen ezisangibwa eri obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde ziregezzaamu katono era ekyo kiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusasaanira ddala okusingira ddala mu ebitundu ebiri nga okuyibiza odda eri obukiikakkono ssaako n'eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa era ekyo ne kireetawo okukendera kw'enkuba okutonnya katono mu bitundu by'eggwanga ebimu. Wabula era bwe tulabako mbeera budde nga bwe yakedde musiyatu okutwaza wamu omusana gubadde gwaka mu bitundu by'eggwanga ebimu wabula zigenze okubeera essaawa awo ez'omutuntu nga enkuba etonye mu bitundu ebisangibwa ebimu ku mbalama z'ennyanja Nalubaale okugeza nga Entebbe so nga ate era n'ebitundu by'eggwanga ebimu byo embeera y'obudde ebadde ya kizimezime. Era bwe tugezaako ne tulabako mbeera y'obudde nga bisobola okuba musiyatu kumakya tusuubirayo olufuuyirize mu ebitundu ebibiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate mu bitundu ebisangibwayo mu Karamoja tusuubira omusana okwememula wabula ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula era tusuubira embeera y'obudde okukyuka mu katono mu biseera eby'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'esangibwayo mu Arua ssaako nawo Soroti ng'okebizodde eri mu Tororo so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi era tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 27 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala so nga ate eri mu Kotido 32 okujjako eri mu nsozi z'omukabaale 24. Gwera munange nesunga okutambulako mu bibuga mu bisangibwako Ssemazinga Africa tusuubira enkuba okutonya mu kibuga Addis Ababa so awamu n'eri mu Johannesburg wabula ate mu Arusha yotuserawo omusana okwaka awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 26 so nga ate eri mu Sydney eri mu Australia onosuubira enkuba okutonya awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 20. Ebisinga kawa ku mbeera budde genda ku mutimbagano ku kitongole kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe lwa UBC beera bulungi weraba.